Essaawa zino nga tuli ku kisaawe bannayuganda basambira omupiira ndi n'omu ne kuba senior citizen munnayuganda omu ku baludde wano mu UAE amanye ebisinga byonna ebikwatagana mu UAE njagala ababuuzeeko ate ababuulire biki ebigenda mu maaso ne bannayuganda bawangali wano mu UAE bayinza kwetereeza batya. So muganda wange saba weyanjuli abatubuuliriza. Amanya gange nze Ismail Kikomeko former chairman wa bannayuganda era nga ndi mukungu kakiiko ka Ssaabasajja Kabaka. Nsanyuse nnyo okubalaba ababutuuliza ffenna abatawira TV era mbasaba mubeere nga mubagoberera nsobole okumanya ekituufu. Okay. Njagala tutandike ku nsonga eno tuteeseteese olunaku luno olwaleero. Enteekateeka y'olunaku luno olwaleero ku mupiira guno ogiraba otya? Enteekateeka y'olunaku y'omupiira guno ogw'olwaleero ebuzeemu nnyo olw'okubeera nti yabadde teriimu communication yabuzeemu abantu tebakwatagana yabadde yeetaaga nti bakyamaani bonna aba Emirates zonna bakolera wamu ne okubeera nti omupiira guno gulangirirwa buli omu n'agumanya ki bwe kigenda okubeeramu naye nga gwabuzeemu empuliziganya. Twetaaga gubeere nga empuliziganya omwaka ogujja yeeyongeramu n'okutuuka ku nzikiriziganya n'amateeka kwe gatambulira. Kati bwe tuba tuvuddeyo nga gwe senior citizen waliwo ebintu ebimu ebigenda mu maaso wano mu UAE naddala bannayuganda visa tezikyafuluma osuubira buzibu buyinza kuvaawa era wabeerawo obuzibu nga buli ku bannayuganda tuyinza kwetereeza tutya? Obuzibu obuliwo kati nga ku ffe bannayuganda feffe nnyini ffe tubwereetedde olw'ensonga nti abaana abaasooka okusula ababeeranga ku union abaana be baleeta ne babadampinga wano ne babayiwa wano nga tebalina mirimu bo oli ne abafunamu kikula omulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna. Kati ensonga ezo zonna bwe bazigasse abaana okugenda okwekalakasiza ku bapoliisi ku bakama baabwe n'empisa embi byonna bye tubigasse ne bibeera nti UAE kyetukoze naye tugatta ku Banigeria abakozi b'ebikolobero. Ensonga lwaki kati visa zaffe luli zaalinga zifulumirawo straight kati zigenda mu security ne kati visa zonna zigenda mu security. Yensonga lwaki batusaba certificate of good conduct ebeere nti eraga nti oli munnayuganda oyina empisa toyina mpisa kati ng'evudde mu Interpol ewaffe luli ekibadde kitaliiwo era gavumenti ya Uganda neya wano ebadde tebalina data emala nti bannayuganda bameka abali wano kyova olaba tebasobola kumanya muwendo gwaffe bantu bali wano. Bamanyi abantu be boogereramu emitwalo 10 be bantu abayita mu makampuni okujja wano naye nga bw'ogenda ogatta abantu abatayita mu makampuni abajja ffekka visiting visa gundi ate nga n'ekyokubiri nti Uganda teyina agreement wakati wa UAE bagiteekako waggulu emikono naye teteekebwanga mu nkola olw'ensonga ezitaliimu ezitanaba ku lw'ebisaanyizo ebitannaba kutuukirizibwa nabwe kityo bwe binaaba bituukiriziddwa era ffenna abantu bakolera mu UAE tuli under the table tetukkirizibwa kukolerawo okujjako okugira ki naye ate bwe kituuse ku bannyinaffe ba maidi ate ekyo nekibulako asala kubanga maidi buli muntu asanga yatwala. Kati abo ne babeera nti nabo beetaaga ensonga ezibaviiriddeko okubeera nti bafuna obuzibu buyitirivu teri musomesa agenda mu musomero nga talina training nga talina bbaluwa ya busomesa bw'atuuka mu ssomero bamubuuza nti wasoma arts owa sciences naye ng'olina ebbaluwa z'obusomesa n'ebintu ebikozesebwa obimanyi na buli kimu ne bannyinaffe bajja tebalinga bano abasecurity nti baba trainingamu tebalina training agifunira waka mu nyumba ali yekka ali lonely talina simu kati bebimu ebivudde n'agatta ebirowoozo ne babeera nti babeera stressed. Kaakati waliwo ensonga endala gye tuwulirako oba oliawo nga oyinza okuba ogirinako ko amawulire waliwo bannayuganda abamu abaleetedde ensi yaffe okwonooneka nga batunda passport za bannayuganda munnayuganda tuna passport ye n'agiguza ow'ensi endala abantu abo ne babeera nga bakola ebikolobero. Ensonga eyo ogimanyiiko era obeera nga ogimanyiiko tuyinza gisalira tutya amagezi? Ensonga eyo mpulire
kubanga sina bujulizi bumala naye ng'okusinziira ku kyakoleddwa ku deportation center ebaddewo omwaka oguwedde abantu 1,550 oba 1,600 abaddayo e Uganda 1,300 oba 1,208 bagendera ku emergency travel document nga passport bazirese wano mu biyumba naddala office za Jimani nga 20 zaggalawo ne babeera nti passport bwe ziggalawo nga babataddemu akasente kaabwe passport bagenda nazo. Abalala beba antu abayita ba agenti abatali licensed abagenda ne passport z'abaana nga baziwambye tetumanyi bwaje baziteeka. Kati passport ezo 1208 oba 1300 ezasigala wano zikozesebwa aba Nigeria bebakola ebikolobero bo bateekayo kopi ya Uganda. Kyobalama ne mu banka ezimu tebatukkiriza kugulawo kasita obuuza nti gwanga ki ti Uganda ti agolina genda mu security ne visa y'ensonga lwaki tezifuluma olwokuba nti passport ezo zikozesebwa bubi ne bannanyinizo ate Uganda bagimanyi nti passport tetuziwaamu value yadde n'akamu. Nabwe kityo tubeera nti tuyina okubeera nti tweddako ne twetereeza ne tubeera nti tudda ku mulamwa ogwatuleeta kubanga ogwatuleeta wano omulamwa bwe gw'okugulira Magala eddiba ne kati twagivaako ne tudda mu bintu ebirala ebitatuwa makulu. Kati nzaba ntusembeyo ensonga eno, ensonga y'abaana abali ku deportation center yaggwa ekyagenda mu maaso era webeera ekyagenda mu maaso nteekateeka kiriwo. Ensonga y'abaana abali ku deportation center yaggwa kuba yakolebwa mu myezi 2 n'ekitundu. Emyezi 2 n'ekitundu gavumenti abasembayo yabatirawo ennyonyi abantu 17 yabazzaayo, abamu bayita 7 bayita ku Fly Dubai, aba 10 bayita ku Air Arabia e Sharjah. Ne wasigalawo abalala abakwatibwa ekinyegenyege ne bajja nabo abasembayo twabatwala ku migration awiri. Migration nebeera nti ebazzaayo kubanga twali n'omusajja atwala migration ya Will Ahmad Kams nabeera nti azzaayo abantu abasembayo era yaggalwawo. Kati omuntu aliwo amagezi g'ayina okukola ayina okuddayo mu state gye yafuniramu visa ye gy'ayina okuyita era gy'ayina okufuna outpass. Ekibuuzo ekirala kye njagala okubuuza, enteekateeka eno ebaddewo Inter Emirates egatta Emirates zonna ezirimu bannayuganda okusamba omupiira. Enteekateeka eno tuyinza gikozesa tutya okuyamba bannayuganda nga tujjeko nti tuze ne tugathering nga tusamba omupiira? Biki bye tuyinza okulaba tuyinza okukolera awamu nga tuli mu Inter Emirates zino? Enteekateeka eno esaana okubeera nti twagitandikawo ebiseera ebiwedde naye covid n'egitaataaganya. Enteekateeka eno ebeerwa nti bulijjo abatwala abachairman ab'ebitundu Abu Dhabi, Dubai, Ras Khaimah, Ajimani, Fujairah, Alain nga bagiteekateekamu buli omu ne beeteekateeka ne babeera nti bakolayo liigi yaabwe ne bagireeta nti twegattira wamu ne tubeera nti tukubaganya ebirowoozo tutuuka tufuna ebyenkulaakulana nebeera nti ebeera etugasa naddala nga ku lunaku luno olwolwaleero nti ensi yonna yonna yawumudde tuli off nebeera nti tugifunamu ekyamakulu. Nsaba omulundi ogujja abachairman ab'ebitundu bonna babeere nti bagyenyigiramu bebeere nti bafuna communication emala n'okugiteekateeka obulungi buli munnayuganda yenna abeere nti agyenyigiramu mwaka ogujja. Kuba ku nsonga eyo tulaba nti akakiiko ka AUU tutera nnyo kukalaba nga kategeka convention naye ng'ekintu kino kyefaananyizaako ne convention kuba convention egatta bannayuganda bonna naye essaawa zo bwe ntunulamu ndaba abakulembeze ba Dubai bonna essaawa zo bwe tugenda ku semifinal essaawa zino tetulabawo muntu n'ombuzibu ogaba buli luddawa. Abuzibu webuli olunaku lwatuuse communication yabuzeemu kati we yabuzeemu n'enteekateeka yonna mwe yagendedde kaakati nga mwe yagendedde omwo naye kyenvudde nsaba nti kyetaagisa omulundi ogujja olukuvannyuma lw'okubeera nti covid buli kintu kyonna yakyonoona mwe mwavudde ababeera nti abavujjirizi b'ensimbi abateekamu akasente tebaalabise bulungi ate nga n'empuliziganya yabadde ntono n'abakulu aba OAU tebaasobodde nnyo
kubeera nti bakyenyigiramu olw'ensonga nti communication yabadde ebulamu ate nga yeetaagisa okutuula awamu okussa ekimu ng'enkuyege tugikoze tutya n'okubeera nti tukubiriza buli munnayuganda yenna abeere ng'ajja okubeera nti tugyegajjamu nga convention ey'omwaka oguwedde yali successful olw'okubeera nti buli munnayuganda yamala ebbanga ddene ennaku 2 waliko high intelligence nga buli muntu yenna alina ekisaawe akimanyi naye kati abamu tebamanyi wano kisaawe bikyusa emirundi 3 omulundi ogumu ekyo kyonna kivudde kubeera nti enteekateeka ebadde ebulamu. Oyo ye mukulu omu ku ba senior citizen omwami Kikomeko aludde mu UAE emyaka egiwererako ddala era ng'akoze kinene nnyo ebiseera ebimu abikola nga ye n'okulaba nti abeerawo era olunaku lwaleo tusanyuse nnyo okubeera nga tumulabako. Kati nsaba oweeyo akalowoozo ko oba oliawo kye tutayogeddeeko akasembayo ne bannayuganda bali mu UAE kiki kye tuyinza okukola okulaba nga tutereeza status yaffe okubeera nga visa zaffe ziddamu ne zifuluma abantu bangi nnyo abali wano bafunye emirimu naye nga visa zikyagaanye okufuluma. Akaterekeka kwe kubeera nti bannayuganda tudda ku mulamwa ogwatuleeta ebitalina makulu tetubiwa makulu era ebitatukwatako tetubinonooza nnyo tudde ku mulamwa ogwatuleeta wano tubeere nga tweyisa bulungi nga bannayuganda aba endeemu nga empisa nnungi buli omu abeererewo munne abeere nga era wabuvunaanyizibwa ku munne okulaba kikyakola nabwe kityo tuyinza okuddayo ku nkola yaffe betundaba tukikoze twekutte ku mpisa ennungi kubanga ekintu bwe kibulamu empisa bwe kibulamu amateeka bwe kibulamu enkwatagana bwe kibulamu okussa ekimu ng'enkuyege kyonooneka nabwe kityo buli omu abeererewo munne ebitalina mu mulamwa tetubina makulu. Oyo mukulu Kikomeko bw'atyo bw'ayogedde twagala okubiza mu bonna bannayuganda bannaya abali ffe tulina okweterereza ffeffe ka status yaffe bw'olaba omuntu ng'akola ekikolobero sala amagezi okulanga ekikolobero ekyo kikontrolingako waliwo amawali eyo nga oyogera naga nti aze mmanyi Nigeria gundi alina passport ya Uganda abantu abo tubeere nga tusala amagezi okuba reporting oba oli awo tuyinza okutereza status yaffe ssebo njagala okwebaza obala obuweereza bwonna bw'okola toyanza nnyo toyanzeege beera bulungi kulwatawira Radio and TV Johnson Sengendo mbeere bulungi mweraba.